po jako akawuwo. Sirina kenina. Kitimbo Julius ow'emyaka 22 nga mutuuze w'ejjinja Kamuli yasula ku tebuukya olw'ebitundu by'ebyomubiri ebizimba wamu n'okumuluma nga tamanyi kwe kiva. Jalaba Uganda ngono tiyebaka okulyako Katonda kuba n'olubuto luzimbye talina maanyi mu mubiri era gitulimu ye twetaaga buyambi kale tusaba bamamafiina batera ogaba ku buyambi mu kibuga leero. Kitimba ategeeza nga mu mwezi gwa Novemba omwaka oguwedde bwe yatandika okuwulira ekintu ekizimbye mu mutwe gwe era bw'atyo yagenda mu saluuni okusala enviiri ng'owa saluuni yamutegeeza nga bw'alina ekizimba mu mutwe gwe ekyamutiisa ennyo. Lwali lunaku lumu nenkwata wano eno mu mwezi gwali gwa 11 ngenda okwata wano lwakuba naliko n'enviiri nyingi ngenda okwata wano nga ndaba abantu wano tewenkana na wano nengenda okusalako enviiri nendaba nga waliwo ekizimba. Kitamirike Peter nga muganda wa Kitimbo ategeeza nga bwe yatwala muganda we mu ddwaliro ly'Ejjinja abasawo ne bakisala wabula omusaayi gwe yatandika okujja era omusawo yabategeeza okweyongerayo mu ddwaliro eddene nga bagenda mu ddwaliro ly'Ensambya wabula omusawo bwe yalaba ekifaananyi yabongerayo emulago gye babategeereza nga bwe baalina ab'ebizimba ebingi era ne babasuubiza n'okumukolako mu mwezi ogwokusatu. Twatuuka mu ddwaliro Ejjinja Referral Hospital. So natugamba mugende for x-ray. Netugenda for x-ray. Netuddayo ne results ezo mu main Ejjinja. Bwe basalawo nga tugamba kulabika omusaayi gwakola ki gwesiba. Wasalawo omusaayi gwali gukyatambula natugamba bannayo omusaayi atalizi bukyaleeta ki omusaayi. Kati natugamba nsazewo naye mugende for further CT scan. Bano basobeddwe wakane mu kibira olw'ensonga nti ne ssente tebalina kubanga baali babasaba obukadde 10 basobole okumutwala e Kenya. Bwe batyo bawanjagidde bannayuganda omuli n'ababaka babakiikirira okuvaayo okubayamba. Bonnayiro baŋŋamba osobola okweza obukadde 10 tebagamba kati nze nzigiwa sirina kenina. Kati olubuto nalwo tulowooza kozi eva ku mutwe kubanga omukono nagwo gugenderako gumuluma omukono omulala tegulina maanyi n'ebigere bisanyala watuula awantu n'alwawo ennyo. Kati tulowooza kozi yemu eyo kuba lwatandika mpola nga lwepika ne tugenda ku famasi ne batuwa eddagala ne tugamba gaasi alabika yalimu omungi naye buteerere kati n'ebiddagala bye tukozesako ebyagwe byatwafumbe ng'anyweko bibanga olukendeerako ate ne beeyongera kati tuli awo tusobeddwa. Haje Samuel yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Era nja kukosa n'akakisa kano kyemanyi kankozera akakisa kano kusaba area MP kyenva kuba gyenonera yini Buzaaya constituency Honorable Isaac Isanga Musumba kwe Kamuli naye wabalabye tusaba kubiyambi ne woman MP the right honorable alitwala